kyatugamba ku buzibu bwe yagwako naye webale mune butatuswaza kuba twali twakava ku musajja nga bamulangira laba bwojja bw'osanga yaguza olugoye oyinza kumukolaki anyumira olugoye lwe because it is a very good outfit. Era n'abandabye. Yes, era n'abandabye. I was very smart on that day. I was very smart. So era nene yono gyo yabadde yinza okupasukira abantu bamanyi nti no Martha si yoyo because we singa naliyo Martha singa nafuna dda very many opportunities okuba nti nkola ebintu naye Martha Mukisa si yoyo ate yakuzibwa abantu abatamwagala okumulaba mu yo direction wadde nga ye kenyini tagakola mu yo direction values zange engeri gye nakuzibwamu byonna tebinzikiriza kubeera muntu kika ng'ekyo so ekyo kyo si kituufu era nga we ngambye nti njagala okwetonda just like tewaliwo kintu kyonna kye twakoze oba ekyakolebwa mu bugendererwa kyova abasinga bwe balaba my performance I was serious era nze nga ndi wali eri abantu bange mbakuba nice performance kuba nze every opportunity I get on stage I want to utilize it because nina abantu kyenjagala bandabemu yes nina abantu kyenjagala bandabemu ate bingi nnyo batanda bakola ki kulaba yes okuva gyendi so ekitewali wekyali kikolebwa olugoye nalweyambaza ate lwali okay terwalina buzibu ng'omukulwambala twawulira nga luli tight no that outfit yali okay yali entuuka bulungi yali terina buzibu naye nga wenkugambye things happen ate tekyakatuuka kunze nzeka muli bulungi we okay because we are understanding and we are ready to move on and we are ready to mistakes as our day. For us we are learning from them and trying to move forward. Kale abamanyi bali babuuza ebibuuzo bingi nti Martha mukaseera kuwali towulira mpewo ko bonti nati yali already vibe ate nga tasa ayokya so tasobola kuli mpewo but she's a sweet girl we let go Martha talina buzibu naye pozi naali bagamba nti alina oluyimba olupya kitaka si kituufu bw'abadde promoting oluyimba nedda nga luyitibwa bati nettama olutambula mu ba celebrities